nze kukonyi ekintu kye nakola omulimu ogwange gwe nakola naduumira amagye gange era nali muduumizi w'amagye mulungi era nze erudda nakwata ne video kamera alerere emabega w'ebiyumba bya Taaba nze namukuba akawungezi ssaawa 12 ne musuuza video kamera eyo bagenda gikebera nga yali bakwata oba balinnya muti ne bakola batya ne basobola okukwata barakisi y'eggulu abagirina nga bagiyina naye video kamera eyo nze nagichaginga ne radio call byonna nabichaginga alerere olw'eggulu nga ndine kyabadokolo yali CEO mu 35 battalion kitegeeza yaliwo konnaawo twabasanga awo nga bali mu byabwe nga olw'eggulu nga bafumba bakola kibawumuddemu nembagwamu nembachaginga era n'olulala nembakubira ku unyama era kuliva unyama awo nembachagingako emundu 7 nga nze mwenyine nze nagenda ng'operation commander n'abasirikale bange era wano nga twakawamba gavumenti era mu bwakopolo bwange nga nkyali kopolo wano bino nabikola ndi sergeant twali emutukulawo kasanvu nali guard commander nenkwata abasajja babiri nga bambadde jini bali bava mu Sango B nga bazzo trek nga bagala kuyiyanga eri ateje batukuba e Masaka wano era nze nabakwata nali guard commander awo ko kasanvu nze nabakwata kati nebyo binyumira nze nabakwata abasajja bali aba njagala ngende nga nfune ezo scenario ze wakola nze nakola omuntu asobola okumanya nti omusajja ono gwe tuli naye si wa bulijjo ne bwabanja era kyo ku ddwaliro lyera kyo nabeerawo nga ndi detach commander waliwo paratuni eyasookawo naye nga yaliyo gundi detach commander nga anywa omwenge ne basula nga bakuba amasasi naye nze bwe nabeera detach commander ebiseera ebyo galanga naye yali wabeera nakuuma nnyo embeera nali sinywa mwenge nga nina emikwano n'abantu galanga owe Sudan nga afande Fred Rujema akyaliwo ng'era bamukwano nnyo n'afande Fred Rujema nali detach commander olw'okulumu era kyawo nga detach commander nembeera eparokere era nawo nabeerawo detach commander nga tusinziro nga tuli pabo nze detach yange nebeera eparokere wova okutuuka atyaka era abaana yinki bampanga badizata mulimu abantu besisobola kwogera nga bali mu magye muno naye nga balipotinga nga mu area yange we nabeeranga nga bajja n'emmundu zaabwe kubanga nalina omukwano nga njize n'olukyoli kati mwebali bakulu bali mwebali siyinza boogera naye nga nze nabakwata nga balipotinga nga ne bajja n'enkola emikwano n'abantu ba bulijjo ne babandeetera awo ne mbakwata bo bammanyi abantu abasinga abasirikale abasinga mu Uganda wano bankazaako niya za kyama oli bwayalinga tammanyi nga bagamba ono sergeant niya za kyama era nkiwa bampuliriza n'abandaba kati bo bantegedde dda mu Uganda yonna kasitogamba sergeant niya za kyama era ne ku operation eno gye mbadde Mogadishu 11 plus mbadde mu Bancroft Bancroft bonna bavuddeyo nga bantendereza nga bagamba ndi komanda mulungi nze mbadde nkulembera Samasa wanu mbadde mu Samasa wanu emmotoka ennene ebeera advance party eggula oluguudo nkoze omwaka mulamba nga sikyusiddwa nga emmotoka yange yekulembera sokodde mu Somalia ate kati awo onzijeeri nze ntabadde ensi ntabadde tutte Somalia mbaddeyo Somalia mbaddeyo naliyo mu 11 plus 210 yali 213 212 mpaka 213 mu 11 plus nzizeyo mu Yuga baga sate wanu mu sate wanu mbadde mu Bancroft nkozeko nga paratunisa nga nkoze nga paratunisa major maya paratunisa sergeant mkoze paratunisa sergeant nga tuyambagana ne Samaja kubanga Bancroft tubadde abantu nga 7 naye nga eringa battalion namba kubanga tubadde n'ebikozesebwa bingi tubadde n'ennyonyi tubadde ne buli mundu buli kika kya mundu kyonna nga tukiina tanka biki byonna omuntu ngabeera ne mundu 2 obeera ne ejero nobeera ne 35 naye nga byonna eyo mugenda kulwana tugenda kuuma mirembe mugenda kufuna ku sente kukuuma mirembe
manyi kyekiri kyenkugambye mu 10 point program nayagala okukola ekyanziza e Somalia nga saagala kusuula 10 point program nga ate nze nzimanyi nenvaayo mu kyalo gye mpumulidde ne ŋŋenda kubanga twagamba okwenkanyankanya abantu abalala benkanenkane ne bannaabwe ate nga nalimu mu kintu ekyo nalimu nange nteekwa okubaamu era ne ŋŋenda e Somalia ejjowa naliyo wali ku 11 plus nga tujjayo 9 plus naliyo Joa Airfield Mandai district mu Somalia ng'oli kumpi kutuuka Somaliland waligenze eyo singa wawumula amagye gano oba singa obadde okyali mu magye gano ng'oli Major General oli Brigadier waligenze eyo e Somalia oba tugambe nti mugende Somalia eno olw'okuba mwawumula nga akasente katono so mugende Somalia okufuna ku kasente kati abamu kye balowooza ebintu biri bibiri mu 10 point program yagamba tujja kubanga tufuna omugaso omuganyulo okuva mu ntuuyo zaffe era ekintu ekyo naliko n'aba lock point mu Nimrod neŋŋamba nensaba neŋŋamba mbadde nsaba batuwe ebyeyo kubanga tetulina mirimu ate ffe tetwasoma kati nze ononteeka mu ofiisi muzeeyi ayinza okumpita kati jangu nku ofiisi wadde nakola nnyo nze muzeeyi kyalina kumpa kintu mwe nsobola okujja akasente akaweerera abaana bange ne basoma nze sikyalina mugaso abaana bange kyetaaga babe nga basoma ne bw'aba nzijjako n'aŋŋamba nti ŋŋenda baweerera nze sikyalina sitegeera nze nabeera mu mmundu zonna sirina mmundu gye sikuba sirina buli mmundu mbadde instructor mbadde mu biki sibeerangako mu unity nga sirina appointment mbeera commander wadde mbadde mugundi ne bwe tubadde mu 11 sinaliko paratuni commander era appointment nziruddemu era appointment ezo n'obusobozi bwandeetera okubeera emabega olw'okuba nali nga nsobola nesigenda ku koosi nesikola ki kati bino bigenza okubanga bw'abagenda ku koosi baba balina okubanga wasoma bagamba aba senior 4 baluwa ne senior 6 muwanike emikono nga gwogenda ku siginora gwogenda ku medical gwogenda ku bwebiti nze sirina kyenvudde ngamba nti olwaleero senga nfuna ekiyamba abaana bange ne basoma nze sikyalina kyenjagala njagala mmere sinywa mwenge sinywa sigala sinywa taaba ebyo ndya mmere nanva na caayi soko nzizeeyo ko e Somalia eno katono nti e Somalia eno mwenga ababaddeyoko lwaki olutalo lulemeddeyo negye vuddeko awo nzijukira abajaasi baffe abaakubibwa President Yoweri Museveni n'abeera mukambwe nnyo n'agamba nti obuzibu obuliwo akizudde batwala basitowa kipa batwala abaana baabwe abantu abatalina experience mu lutalo kiki ekiremeza olutalo e Somalia olutalo okulaba okwange olutalo ekirulemezaayo n'ekireese entalo obutaggwa mu Somalia abantu abo bali amawanga abiri Abigali ne Jerere bo waliwo omugga baguyita River Sabera Ababigali baagala bagubeereko bokka ne Jerere baagala nabo bagubeereko bokka omugga ogwo River Sabera naye nabano tebakkiriziganya nabali bo bagamba nti ffe tulina okugubeerako kubanga abalala baali balunzi ate abalala nga balimi kati tebakkiriza abalala balunzi abalala balimi kati abantu abo obutakkiriziganya nabo ate naffe engeri fe aba AMISOM bwe tubeerayo osanga omuntu nga tosobola mwesiganga omulabanga munno naye era nga muli naye ng'akola erudda n'erudda akola erudda n'erudda tomwesiga tebeesigwa baagala nnyo ensi yaabwe era tebaagala ssente za dola baagala ssente za Somalia ne bwe kiba kiyulise kimuganyula nnyo okusinga omuwa dola empya wakiri omuwe Somali bo baziyita Somali ezo ssente zaabwe bazaagala nze Somalia njitambudde so ekibalwanya njawukana ey'omugenge yereese obuzibu n'amawanga kwenewunyiza mugenze mulwanye mukomyewo oli yeebuuza emirembe gye mutwala lwaki gigaanye abantu bali tebeesigwa ate nammwe nga batuuka ne babakubiramu nze nali manyi bayeekera
abantu obeera nabo olwaleero ate nkyane gwobadde naye buli lunaku mugenda okukubagana ku katimba wali ku brotos tulina scobaria ze tuteekawo naye ogenda okulaba wali ng'omuntu oyo bulijjo tuli naye oba ng'ali mu gundi endala mu kampu endala nga yabadde abavuunulira olulimi naye ate ogenda okulaba ate nga bamukubidde wali ng'ate yabadde naabo oba nga mumukutte kati tebeesigwa mu byentalo so olutalo olwo beeyagala nnyo bo beeyagala nnyo olaba nga luyinza okugwa olutalo lw'e Somalia omujjwa n'omuzzukulu ajja ddulwana lukyali kubanga nga Mogadisho town erimu amagye zifobu ne zifobu naye era Al-Shabaab mwali wegaye muntu ono kola bakati ebbanga tono aba yeefudde bayidogole waludde ebbanga ddene nga amagye weegali naye era nabo Al-Shabaab emanju wali era oba osomoka Bluetooth emabega waabwe Al-Shabaab 67 olingiza bulingiza oteekayo omutwe ne kilomita 50 Burumarere balima ebitooke ng'ogenda Buradamini bw'ova Buradamini odda Burumarere naye Burumarere wakati awo ng'ogenda Burumarere bo balimi abantu baawo ne Buradamini balina emiti bo tebalinga bano ab'ejjowa jowa omusana gwaka non stop tebafuna na wadde akakuba n'akamu obuti bwabwe bungi bwali garoobu engamiya zaabwe kwezirya n'ennankani n'endogoyi zaabwe kwezirya naye kati eno abeeno bo balinamu n'amatooke n'endizi waabwe mulungi balina emicungwa emirungi n'enniimu obulima awa buno babulima nnyo kubanga ennyonyi babutwala Ethiopia okubukolamu perfume ezo babo bagulako bafunamu essente so lwaki nkubuuza nti Omumerika yalemererwa Abasomali oli abuuza n'agamba nti Uganda n'ensi wano ezegassegase ze zinaasobola okumalawo olutali Somalia ng'Omumerika yajja n'alwana n'adduka n'agenda Somalia nayogerako ku kintu ekyo twali tulina gye tulaga eyo ne mbagamba nti abantu bano ndaba abali mu kitundu kino we balima bali bulungi naye mu kilomita 50 obasanga balimisa miti ne 67 tebalina nkumbi balimisa miti nga tebalina nkumbi balina obuntuntu bwe balimisa bwe bagira bwe kaakati obuntu obwo kitegeeza senga babasuulira ensigo n'enkumbi n'amajambiya abavubuka bano balirese okuteega abantu okubba naye ate ne baŋŋamba nti senga oleeta ebintu ebyo abana n'obigaba awo n'ababikozeeko kasekita ako konna Al-Shabaab ajja batta abakoleki abamalewo ne ŋŋamba lwaki tetubanga kati bwe tutambula tugenda tugaba biskwiti tugaba bifu tugaba ebyokulya ffe kubanga twatuulanga awantu n'abo abazungu babobu nga tugenda ababankurafuti tugenda tugabira abantu ebyokulya n'emmere na buli kimu n'eddagala tubeera awantu ne tubajjanjaba nga tubakolako omukwa eddagala nga tebayisibwa bubi n'Al-Shabaab abamu nga bayitira omwo ne bajja ne bafuna eddagala nga tetubayinaako buzibu naye bw'ogamba ku bikozesebwa ng'ebyo n'obaleetako ate omukwano ababa babifunye ate babatta bajja ne babatta nti gweokola ne Amisom omukwano kati ate Al-Shabaab avaawa kubanga tulabye Abasomali bali nti balina omugga gwe balwanira ate Al-Shabaab ayingirira wa anti Al-Shabaab be bakama baabwe nga Museveni bw'omulaba wano nga bwe yali alwana eri mu nsiko bakazaako gundi kati ffe buli muntu gwe tukwata gwe baba bakutte baba n'abantu Abasomali gwe bakwata abeera Al-Shabaab buli gwe bakwata kati n'abo aba Al-Shabaab abamu balwana na Al-Shabaab bo tebamumanyi ate bamumanyi bonna tebamumanyi bangi abatamumanyi Al-Shabaab ne nti oyo naye nabo balwana okufiirawo balina ekipindi kya siyaasa kye babayingizaamu n'obwo obwana obuto okusobola okusala nga ggwe bakagamba nti omuntu bw'ati aba mubi bo basala bwetuga naye lwa siyaasa kubanga siyaasa gwe babawa naffe gwe baatuwa mu nsiko naffe gwe twayingirirako okufuna amaanyi agajjako gavumenti abo abaana abato
So kululwo mu kiseera kino wangaala otya oli ayinza okubuuza bw'ati ebiseera bino nze ndi mulimi ninawo n'obubuzibuzi bw'ennunda n'obute buli awo awaka buna bwenywa abaana bazzukulu be banywamu amata naye nze gwolaba nakomplaininga mu nsiko twawaayo ebintu ne ekindeese na wano fe okugamba nti fe twalekebwa nnyo emabega twawaayo ebintu ne bajjajja baffe bakadde baffe ne bawaayo ebintu naye kati bakadde baffe baafa mu lutalo bo baafa nze sirina kitange ne maama wange bonna baafa nze sirina bonna baafa mu lutalo ne baggwawo nze mukulu naye nina baganda bange naye bwe twakomawo kati ng'olutalo luwedde baasasula abantu mbu abaawaayo ebyabwe naye ate gwe bw'okomawo complaininga n'ogamba n'ogenda n'ew'omukulu mwennyini gw'ogamba nti bwe twali wano na wano nange jjajja gundi twawaayo ente nti ye bagamba ekikulu gwe oli musirikale gwe ebyammwe eby'ebbombo gye biri luddawa nyinza ogenda ebbombo olwaleero ne ŋŋamba nawaayo ente nyinza ogenda wafande Kasule ne mugamba afande Kasule mwe mwali bali mwe mutumanyi nga bwe byali tuwe gundi complain yange bweti ne bweti tebabiwulira bagamba gwe wali musirikale mwe mugenda kufuna ekireese bakadogo obutafuna kantu konna ffe kali ekintu kimu nze nganze nkaneeyogereko nganze nze saasoma olwaleero buli sisitimu ne chairman ne vice biki kati abagamba okubitugoberako balina okuba nga baasoma balina okuba mu baana kati omuntu gwe mujja okulonda nga mwana yagenda okulonda abalwanyi abamanyi olwaleero gwe basomesa bw'oba ojjuza alina okuteekako amanya ge ennamba y'essimu biki nze atasobola nakusayininga mu kitabo atasobola kola kibanaŋŋamba nti ngende nnoonye bannange bajjita mujjuza wano manyi be banaabiwandiika manyi be babisoma omuntu alina otufaako kwe kukwasa omuntu yennyini nakati bano kati omanyi lwaki akasiimo kaganye abantu bano be bawa esente z'akasiimo lwaki biganye okuggwa Luweero bagambye ye ennamba yonna twadduka naye emanywa Luweero nkugamba bwe nti yonna teyadduka nnamba nga bw'okirowooza nti Luweero yonna yali mu nsiko apaana kwaliko sekita emu nga namu ng'era n'amagye ga gavumenti bwe gajja abantu baba weebali naye kakati bw'olaba abantu b'emakonkonyigo katagwa okudda eri abantu bennyini n'omusanga ng'oyo baamutema ejjambiya wano ab'amasasi weebali be baakuba amasasi nakati enkovu bazirina naye nga tafunangayo wadde ne bwe kaba akakyo wadde akabuzi wadde akakoko kati bakola bwe bati waliwo katemba aliwo mu bana abaasoma abazze omulembe guno bamanyi nti Ssenyonjo nze origino senga nfuna complain enevaawa ate ono atafuna ataaliyo mu lutalo okufuna kati kye balina okukola ki balina okusooka ataali mu lutalo nze yali mu lutalo nzije wano nnyinnyonnyole nga kituufu nze nakola ki naliyo muzeeyi agambe kweri abantu bange gye bali abatakolanga ki bagende bajjuze foomu era be bagenda okujjuza foomu bajjuza bali abatasobola kwogera kubanga banaamubuuza mu lutalo wali luddawa nga talina kyakola ki kati foomu bwejjo oyo yalina okusooka ku lisiti bagamba oyo mulekwa mwana muto bwati oyo mulekwa wa muntu kati nze nga twagenze ne tugenda ku kekeyi bano bonna abafunye abasinga mbamanyi abamu mbamanyi wadde abamu sibamanyi naye ŋŋamba kubendabyeko n'ensanga omwana ng'oyo ng'afunye ssente neebuuza oyo mu lutalo yali luddawo baki kati kitaawe bw'aba yafunye ne maama we nga bamuwasa buwasa ng'olutalo lwaggwa yava Butambala oba yavaawo oba Masaka omusajja ne yeewasiza mukazi we naye ng'eyawasa ye yali mu lutalo n'azaala mukazi we abaana ate n'osanga ng'abaana be bonna be bali ku sisitimu bafunye essente zino ate n'osanga omuntu oli gino gwe baakuba amasasi mwali naye ye ate nga nakati tannafuna omusajja kyambadde oyo Katagwe bamuleeta kukola gundi ng'eno ebigambo ne bimulema okwogera emiguwa gikyamuliko ne ku mikono gye bamusiba kana akandooya akafuba nga wano okoonako bwoti n'owulira nga wano bakusibye akafuba bakuleeze ne bakulinnyamu emabega be bati ne bakuleega ne balabira ddala nga amagumba gano abiri galina okuba nga geegasse naye nakati akyawulira obulumi kyambadde oyinza omuleeta wano n'omugamba yogerayo ebigambo n'atakaaba amaziga talina kyayogera abantu abatalina kye boogera be baali mu lutalo abalina ebigambo bye boogera ebingi wali boogenda kati aboogera ebingi ojja musanga nga ye chairman nga yakulira kati ate gwe balagidde onoonya ab'ennankani yakulira abantu alina kunoonya bantu anoonya abantu be baganda be ewaffe balina abantu abamu bamanyi Oluganda
nti bakuwa okubaaga babakuwa okubaaga baba bakuwadde kulya kati tosobola kugamba otaddeko omwana kati ng'ali mu myaka 25 yakulira abaazirwanako kati abamanyi kati nga twakuŋŋaanyiza abantu wano nnyinza okuleeta wano abantu abatanafuna ssente nga buli banyonnyola ebintu nga bakunyonnyola ekintu nga tebafunanga naye bali abalala bafunira ku bano abantu tebaaliwo eyo ennamba yonna gye bawa yali luddawa so empewo yesinga obungi ate nga kati olwaleero abantu abasinga obungi mu Luweero tebannafuna ssente abaali mu nsiko abantu abafunye ssente bonna abali mu bitabo ebyo bya Sseddunga tebaaliyo bw'aba wakana nje muwa amanya lwakuba si kirungi Sseddunga abasoma bali civilian ba military nange simanyi ba civilian baki anti bw'aba wa civilian mulimu abantu kampu we zaali ziringa ekibanja kye kampu eyo we yali nenga tafunanga kampu we yali twaba amasepiti gaabwe twagakozesa ne tukozesa amasepiti gaabwe ekibanja kyabwe ne tukyonoona kyonna kati ng'omusajja bamuyita Ssaalongo Joas eyo n'Ennyanzi besi we yali ey'Ababwende we baali beryokedde ne Kanjuki ebintu byabwe byonna twabyonoona tebafunanga babijjawa basoma mpayo family nga 2-3 kati efamily ezitafuna ne ezitanafuna naye nga za contributinga kyamaani kati ewa Katongole Ejjeremba mba Katongole eyo Ejjeremba ba Pascal baliye muba mwoge basipe dunia yafa ne baganda baabo bonna nga tebalina kye bafunye dunia ye yawerekalako lwakuba olutalo abamu lwabatolosa bano bebagamba mbu abamu baddezaata yakoma paka atyaka naye embeera naye nemulemera ye dizaata naye famire zaabwe ngaabo kati ng'ewajjowase tewakyali dizaata babijjawo ebyo nze waliwo gwe nabuuzizza babasonyiwa babasonyiwa naye kakati bwe baba babasonyiwa bonna baafuna abantu babawa ekintu ekyangu abaasoma olaba bakyanga simu ezo ne bajogeza ne bagikozesa omuntu n'azina amazina ng'ate yabadde tazinye kati n'ogamba nti oyinza omugamba mugende mujjuze foomu y'aba veterani bagenda gaba obukadde 10 n'otasanga omuntu jjo gwe baazadde avudde Makerere oba wa senior 6 nga yeye abikolako ye kansala n'ogamba bye bintu bimulema okujjuza olaba bagamba munoonya abantu abaafa bwe mugenda okunoonya abantu abaafa n'osanga oli nga ye yeepyeteseewo yamumanyi naye nga nannyini oyo omuntu abaafa bo bambi tebalina kye bamanyi naye nga waliwo akimanyi n'amugamba olina certificate twawulira taata we yafa nti ye kati bw'aba nga taata we yafa leeta certificate eyo tugenda bikugoberako n'osanga ng'oli agoba asobola okufuna essente ng'ate ono gwe bagobera nga tafunye ssente ennamba esinga muzeeyi ne bwamala emyaka 10 ku bukulembeze tasobola kumalawo bantu ba Luweero balwana olutalo kakati laba mu bino ebyokubala abantu bano byo be babadde obubbi buyitiridde mu bino jjo be babadde babalajja eby'abantu jjo lyabalamu bataddewo simanya mbu olunaku oba 5 ennaku 10 si gye 5 ng'oli agenda okuva ku makya yakawandiika abantu 2 oba enjo 2 naye era amayumba gabalemye nga baagala babagambe baddemu bawandiike luutu endala naye ng'ate ebiseera biri ng'obubbi tebunnajja nga tebiriiwo na bya ssente balinga bawandiikira bwerere nga Chairman yawandiika olunaku lumu ekyalo n'akimala n'atwala lipooti ku kugombolola ebintu nebigu bwe byayingiddemu ssente kibi kitakitikisa ezo nga ze bakola abantu basigadde tebabawandiika so mu kiseera kino singa osisinkana president kiki oyinza omugamba ekintu kyensooka okumugamba kwe kunoonya abantu okufa kuffe boni gino ffe twenoonye tugambe nti tulonze nga gundi oyo gwe twali naye nga bwe nsisinkana nsobola okubuuza nzijukira nti bwe twadduka Ejjeremba manyanga okuva ku kidandali ne tugenda Emanywa nti waliko ku gundi eyo nti tulyoke tugende ku mwalo ogw'Emanywa guli tuddaawo mu kavaawo balyoke bateme Bandabanaabye ejjambi amasasi agavugira ku kidandali ennyo nti batte mutabani wa Ndabanaabye waliwo nti ndujjukidde olwo n'olaba nga wadde erinnya lye nalyerabira naye obuzibu bwe twafuna ku olwo naye yabulimu nze twalina Nassaazi oyo nga tuli e Katuugo ne Sebisaalu ne kapiteeni Sebisaalu
twanyumyanga naye ng'embeera buli kazibu twafuna n'amaziga ne gajja. Omanyi bw'obeera n'omuntu gwe mwalina twali katuuga ebiseera ebyo era nga tuli ku 11+ waliwo we bajja okutukolako gundi ng'eno. Naye baatusengejja twali abantu bangi naye nga era bagala kukola fojale ng'eno nga bangi bali baleeta bonna nga bagamba baali mu nsiko. Naye kyatuyamba walinga wa ani yaliwo ebiseera ebyo twali tutya ebiseera ebyo buli muggawe gwali omugga ogwo amazzi mwali mugajjawa ebiseera ebyo. Kati ng'oli kimujjamu nga babanoonyaamu abatuufu nga babanoonyaamu abatuufu ng'oli agamba nze nayingirira katale ka mmese ne tugambe katale ka mmese twayimirira tebatusasula baalinga tebatusasula kumanya nti oba mukyali balamu baalinga batono naye gye tuli bannange tuli balamu amanya ndise Ennyonjo Hassan nkyali mulamu Mungu akyakuuma Katonda akyambezezaawo ate yeebale kuwangaza muzeeyi president. Gwe nkugambye singa omusinkana kati biki by'oyinza omugamba kimu ekyo kyokka ky'omugamba byennyinza omugamba ayambe abasirikale abantu be twali nabo n'okuyamba sekita gye twalwanira yennyini oligino. Abasirikale baabo baabongedde n'akasente ate bayongedde ffe twawummula. Anti ngamba abalimu kati. Ekirala olaba baatulimba ne batugamba omuntu bw'anaamala emyaka 15 ng'awummudde amagye bajja muzza ku payroll. Kati nze bwe mba nawummula mu 92 sinaweza myaka 15. Tonnaddako? Nze sinadda ku payroll kugamba nti nfuna musaala fuulu. Naye ekyomukisa obulungi siyaasa Afande Stanley gwe yannyingizaamu bwe mbeera mu bantu ba bulijjo mbagumya nti nfuna omusaala. Era tewali amanyina musaala gwe nfuna. Gavumenti yokka yemanyinza omusaala gwe. So funa omusaala gwo mu bbanga. Nenzikiriza naako olwa siyaasa gwe twali tulina era twalina oluyimba nga batugaana okukyajinga nga tuyingira wano e Kampala. Twalina Kampala tunayo wapiganaje tujefunza nga tuli bagumu nga tugamba olutalo bwe lunaaba luwedde bwe tunaaba tutuuse Kampala tujja kufunayo abaki abalwanyi abalala. Mulimu ebintu ebitatukosa kubanga twali tubimanyi. Ebintu ebisinga kati nga ffe abaali mu nsiko twali tubimanyi ne siyaasa tukyagirina. Ffe tetulwana tetuyingira makomera tuyina omutima ogutya Katonda. Veterani era gwolaba tobalaba mu makomera tobalaba mu bikolobero naddala abedda 82 maya 81 82 80 paka 85 ab'omu lutalo bano balwanira mu mabaala bana. Si kyangu kusanga ffe twalinanga engeri Afande Kuteesa alina akantu ke yatwogerera yatugamba Afande Kuteesa n'atugamba tobeera na mukwano gw'oligino kibi nnyo beera n'emikwano gyo nga gyonna buli muntu abeera mukwano gwo. So sigamba nze era ne ku kyalo siina mukwano gwange bukyanga mpummula nze bonna mbaagala. Abantu bonna mbaagala bonna. Kikirungi. Baatuyigiriza ekintu ekyo era Afande Stanley mwebaza okuba n'abantu b'e Katagwe beebaza Stanley okubanga yakakanya omuliro ogwali ekiwanguzi bwe yajja n'Afande Sabata n'oyo Afande Matayo Kyaligonza. Abo abantu be bajja bakkakanya omuliro ogwali ekiwanguzi. So muzeeyi ki ky'omugamba saawa eno? Muzeeyi kye mugamba nange bannanga nzijukireyo abaana bange nina abaana basoma naye nze siina ssente mpakasa bupakasa mwanayinki bwe bankozesa abantu ba bulijjo nenkola ekicuba nenfuna ssente nengatta ku buno obupensoni bwenfuna obutonotono kubanga obusiyinza bwogerera wano ye muzeeyi abumanyi bwenfuna siyinza bwogerera wano ne bw'otabwogera bangi babwogedde. Abalala babwogere nze siyaasa nina mungi sisobola bwogera obwo bukwasa ensonyi kubanga omuntu okuŋŋamba nti nze naleeta emmundu mpitirivu mana mu gavumenti nga nze nzikyajinga nga nze nenzeyalira n'awamu epabo mu kayumba kange mu tenti nenziteeka wansi edda ebyenna okugamba nti gundi emmundu yange biki nga nsobola n'okubeera n'emmundu 2 nga zange nga siziwandiise naziwandika ebyo tebyaliwo nga kati ebiriwo leeta ennamba yo simanya biki ebyo. Ffe twabeeranga n'emmundu abaana ng'abeera n'emmundu ffe twalina emitima egibeera nga girowooza nga nyinza okubeera n'emmundu yange nga seefu nzigula okumala emyezi nga 6 nga sifunga nga seefu ate essasi liri mu kyemba ate nga neebaka nayo mu magulu. Emmundu yange neebaka nayo mu magulu essasi seefu waazi naye nga tesobola kuba muntu nga sigigadde seefu ntambula nzigule. Naye kati essaawa ya leero balina bagamba fungua seefu
febe tebyaliwo wana afande muwanguzi nga tujja okuyingira Kampala wano ku Radio Uganda batugamba musiru babatukuba bali adui yali atukuba ne batugamba musika wana mukono temubakuba naye kyatufunguyisa sefu tebatudumira kukuba PC yaffe ne 37 kujirirawo eyo breakdown yajjirawo choka kyekyaleta era episode wagikuba nejjabe kwa tewali muntu gwe bagamba nti kuba essasi mwasumululira twabikula bubikuzi emundu nevuga ffe twalinanga okubeera serious ku kintu twalinanga obutanonyanga bisobyo ku muntu mulala okubeera nga okyokoza omuntu omulala noba nga onoonya entalo ku ye twayikirinanga ekintu ekyo obutakyokoza okwegendereza ennyo twali beegendereza ate ffe tetwagezangako ku kintu okugamba nti ekyo ekigere ekyayiseewo ate olaba ekigere ekyenkuba yatonye tukirabye obuufu bwayisaawo neneeyongerayo emirundi n'emirundi tusooka kusala bbali ne tuddamu tulabe eri mu maaso oba nayo kyayiseeyo okiraba tukola bwe tuti ne tuddamu ne tulaba ne tuviira eri tulabe ekigere mukiraba wano temugoba bwe muti musooka genda bwe muti bwengwa mwambusi oba owendi wennyini adui waali tetwagezangako twalinga tusobola okugwa tetwagezesanga tetwakemanga ne Bayibuli egamba tokemanga Mukama Katonda wo twalinga ffe tetukema era olulaba ennyayo oba ebigere by'abantu basatu wadde si bya gundi zino engatto z'amagye kubanga abayusi b'obote ab'oku ludda luli nabo bakolanga leeke ne bayimirira naye nga we bali mu bitundu byawo amagye gali kwambusi ye najja ne yeesooka wano naye naffe tetwakkirizanga kuyingira mu kategaawo twalinga bagezi nnyo ng'abaana b'emisota ffe twalinga bagezi nnyo ng'abaana b'emisota so oli akwetaaga ayinza kusanga wasi nze nsangibwa mu ggombolola y'e Kamira ne mu Wabusaana nina amaka abiri Kamira ne Wabusaana district y'e Luweero era ninaanidde ku buwanga kijjukizo ky'obuwanga wano ennyumba emu eri ndi kumpi ku ggombolola kwennyini kumpi n'obuwanga buno bwe muzeeyi yajja ne bakola ekijjukizo ebbali wakyawo ku prison wendi awo anti namanyiramu olulyo olwa security saagala kubeera wala n'emmundu njagala zimbeere kumpi awo siina bizibu nti mbeera ku prison yaabwe nti bansiba nze sizza misango wadde certificate yange nawummula bulungi nnyo voluntary neeyagalira ne bakuwa amabaati bankuwamba amabaati bakuwa emitwalo gyo 15 bagimba twasimba bagamba genda owummule emmotoka yatujja eggulu ku kisaawe Badege neetuyiwa ku district y'e Luweero nga batuwadde gundi yaffe eno bagiyita batya nejjayo check sente zaffe zeti ne tuziteekayo ne tubeera awo ne batuwa sente zaffe ne tugenda 15 ntandikwa kiki kasimu ate ffe twali tubimanyi ffe twali tupakasizaako ffe twali ate olaba ffe ebiseera ebyo nga tukyali mu magye nga batuwa sente ffe nga tuzikuba mu kajanjaalo twalinga tukola kutyo nga tuzannya akazanjaalo Afia era bakuwa ne 6-7 ejindi bagikuba lwakajanjaalo ako 36 bagikuba Bibia nga bakeera ku makya akajanjaalo akajanjaalo twayasanga ekijanjaalo nga tukyasaamu ebijanjaalo ne twasa n'ekirala ne biba ebijanjaalo 4 naye nga nkuba ekiwanja nga nkuba Afia n'amatatu kanambaago nga bye mulimu nga tubibeeramu nnyo naye byassa nnyo amasekalo olw'okubanga amateeka tegaaliwo nga gano bagamba standby twalina omusajja oyo yabeerako mu 35 siyo waffe ono ayise standby gundi twali tumukazizaako omusajja oyo yaliko erinnya lye limbuuseemu yakubanga gundi Albert Itongwa Albert Itongwa yatugugumusanga nere mujinga akuba chain namba obudde nga busaasaana nawa chain negwamu nagamba I say stand by I say stand by ayo Albert Itongwa yaliko CEO waffe ono yafuka kato omuyeke
yaliko CEO waffe gundi coach Goma wera wonna twali naye. Okay. Naye yakubanga nagamba I say stand by nga ulu mulere mujji. Chain number waggulu. Obudde nga bucha. Okay. Ne mugugumuka. So akwetaaze oline namba agibawe. Namba yange eri ku WhatsApp eri 077 33 47 411. Ngibaddiremu 077 33 47 411. Sergeant Senyonjo Hassani mbeera mu Luweero. Era mu kafaako akafo kenkyali mukeeka ako kennyini ensiitaano mwe yali akeekatagwe nkyali musivanga mu era bwe navumula amaje era gye nadda kubanga we waali ewaffe. Era kyensaba okujjako nga nsaba ne ku ludda lw'abatuuze abange gye mbeera nebaza abakulembeze naddala Kristo Muyinga tukwatizzaako mu baamunaanika okutuweererera abaana baffe. Ate era nsaba mbadde nsaba Mukama asenga ayambye oba naddako ne ku kisanja kino Muyingo naddako naye mbadde ate mwamujjako nze saaliwo era nali Mogadisho we balondera ebiseera ebyo naye nze nali sijja kukkiriza Muyingo n'alirwanya nnyo nenfuba nange ne mwongerako akalulu osanga Mukama yali nnyambye olw'embeera embi n'asigala ng'atuyamba ne ku baana n'asigala ng'atukwatirwa kubanga kati olwaleero wadde bamujjako naye era alwanye nnyo mu baamunaanika nakati akyalwana atakyukangako alinga ye mubaka era enjawulo zero kumujjako n'obutamujjako byonna byonna ndaba era kwali kati mbadde nsaba oluguudo olwo nga ffe batuwe ekirabo ng'oggyeko ekijjukizo kino Pulezidenti Museveni kye yatuwa ekiri ekyawali ekyewabusaana kye yatuzimbira abayisizeewo awo okuva eziroobu awo atuyisizeko kakolansi n'okuva obulenzi kano naffe abeekatagwe tulinnyengako nga bwe tujja ekikyusa mu tawuni wano naffe tulinnyengako mulimu abaana baffe bangi bo tebalabangako ku kolansi naye engeri gye twalwana olutalo luno babalage kolansi ekibenga ekyokulambula abamu tebalina ssente zibatwala ku kolansi eno Luweero batuweereze bakatusembereze abaana baffe bano nze nina abaana abange tebalinnyangako ku kolansi tebabimanyi ne bwe babiwulira tebabiraba mpozi ku TV balaba kolansi naye okumulabawo nti bw'ati tebamulaba kubanga ekabunyata omuntu bwava ekabunyata naye bwatuuka ewabusaana agwa kukola ne baba kawogolerawo ne kagwe katuugo paka wobulenzi batuukiki wobulenzi naye ate nze nina ssente zenyonoona ezo mbapakire nga nezijja wano nazeewoze bwewozi ndi mabanja okujja wano kubanga kulambula kulambula kati nze nzijjewa so kakati tamu eno eri kumpe kuggwako tulina ebibiina twewola n'okutereka saving bitwazisiza amayumba g'abantu okukamala ebibiina amataka ewaffe gafuuse amataka twafuna obuzibu ate lwakuba munansonyiwa okwogera ku kyamataka engeri gye twali mu lutalo abakadde baffe nga nze bwe njogedde nti baafa bonna ne baggwawo ndiwo nga nze tugenze okuva mu lutalo n'okutuuka okukula ng'abantu abali mu bibanja byaffe balala okugenda abantu abakadde abamu okukunnyonnyola nti awewe waali ewammwe ng'abalimu balala kyova osanga mu Buganda nti olutalo terujja kuggwawo lw'amataka abalimu si be bannannyini byo abantu abali mu bibanja n'amataka si be bannannyini go bali abaali mu lutalo bo baafa kati ate ne wabaawo bali abaali abakulu ebiseera ebyo abaali bamanyi bakadde baffe ffe ng'ate twali abo tetubamanyi bw'ojja kugamba nze ndi jjajjaawo nze ompita bwoti kati n'abeerawo kati kwogenda okumanya nti toyina bw'omuyita ng'abaana be baakabadde ekifo ekyo kati omala kukula nabana abaana betuweeredde bo ne balondoola entalo zoolaba eziriwo kati ate gavumenti yeetaaga eyingire mu kintu ekyo ekyamataka nnyo nga naye obukodi kati tojja kuba na ndagaano nga jjajjaawo yafa eyalina endagaano mu lutalo toyina kiwandiiko kyonna oyinawo bijja ebijja weebiri naye toyina kiwandiiko abantu abaliwo bakulu okusinga ba myaka mingi ye bw'ojja nga wakatuuka wakava mu lutalo ng'akugamba kulikayo Ssenyonjo nti anti ozze nti mwana wange mwebale kulwana anti nze ndi jjajjaawo gundi nga nawe otya ng'otandika kweyiiya ng'oli azze mu kibanja ekyo kati omuliro gw'osanga abantu bagenda bavumbula nti omuntu ali mu kifo ekyo si ye yali nnyiniwo nkweyanza Afande Ssenyonjo weewoze na bwewoze okujja wano neewoze ndi mu mabanja nga ndowooza bwe najja wano osanga muzeeyi bw'anaawulira ku ddoboozi lyange osanga anajjukira nti muzeeyi naye wali eruka yaawo
oyo afande Kavuma baali ebajjawo ku ssomero ne Kagga ne bakafeero nga batraininga abaana nga bababugumyamu bugumi ku ssomero ly'ebajjawo waliwo ka training akamangu mangu nga bababugumyamu nga babaleeta wali Katonga babatraininga mu mangu nga babaleeta wali Katonga naye nga oluusi tusula ne muzeeyi awo Rukaya eriyo wakinoni yagendanga ng'obudde busaasaana naye nga twasulanga naye awalingawo bitrera byali bidda muli mu Tanzania nga biri oludda luno n'erudda luno nga biri ku layini bwe biti naye twasulanga wansi waabyo ne muzeeyi muzeeyi ye yalina we yasulanga nga muli wansi ate n'ayogera byonna nga tuli ku gaadi naye nga tuli naye awo bw'obyogera kati ate bikyalina amakulu tebirina kati history tuli mu history so atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweramu Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.